milk or anything that was given to this new young couple that I would return home by decree. You could see how poor and filthy poor how this family was. They couldn't even afford what you and I can afford. Secondly, you know when you are poor, you pick up bad manners. You pick up bad manners. You start misbehaving. You are no longer caring for others. You didn't lose love. Because you have nothing to give. Love without giving is callous. See that you're not even concerned about what's going on. Yes, you see the problem. Yes, you see the situation. But you think you want to help, but you have nothing else to help with. That is the situation that Mary's family was. So Mary ended up putting her baby in a manger. The family couldn't support her, leave alone being religious. Because poverty loves religion. Religion loves poverty. Mary would have stolen the clothes of Job, but she did not. In other words, I'm going to give you 5 things which we learn from Christmas. Number 1, you always must step up. Because there were many Marys. Mary Magdalene, Mary wife of Joseph, and other Marys. But this Mary the Virgin stepped up, and heaven found her. Heaven is ready to work with you. Divinity is ready. The Father is looking for someone who can fill the gap. I hope this morning you are the person who's going to step up to solve the problem of trouble. The world is in trouble. There is war in Sudan, war in Palestine, there is war in Holy Land, there is a war in Europe, in Ukraine and Russia, there is war in West Africa. Right now, Britain has just moved the biggest worship. Esente zimenga zikola amakolero zikole ebikozesebwa zisomesa abaana ate zireme kuliibwa wakati eriyo n'abeewooza okulya Christmas. Eriyo abeewooza okulya Christmas naye nga Christmas yeki nkoko, muceere, matooke n'ennyama byebintu ebirisimba. Era gyobulaba fe kyetwakola nateekateeka ennyama omwaka gutandika neteekateeka ente ez'okutaba Christmas okuyamba abantu kubanga nabezobulanga embeera egenda kubeera nzibu. Netufuna omwami eyo ku nsalo ya Uganda ne Tanzania netuganda amatooke tutuuka kutte twagamba amatooke bwegati era tugenda kusasula tujja kutuma abaana baganone naye tusobola kugula amatooke gaabo gebishengi kati kusente nyingi agembala twagala okuwala ngaekikoze ekyo kyonna kiti kuba olina abantu onomona savisi ngaekwezi obuyingira emmotoka ng'akaana kajja kaddo agamba jajja aliwayo tumulese waka mulwadde tutwafuna ekyakulya negundi kati soba tuyamba abantu bano ne bafuna emmere eryafoda nabo ne basanyukako Christmas nga bwe eryamuntu yenna kwekitekikonsa muganda wa yalimu abayugaali, yalimu abagababuwe bakabaka, yalimu abaddugavu, yalimu bamalayika, yalimu abantu bonna. Lwaki abantu abamu be bali abalanyi batatu? Era ekiseera kijja kutuuka muganda yetwogerera wano mu lunaku lwa Christmas. So ebiseera byetwakikolanga naye COVID yakitujjuza. Buli lwa Christmas twagabulanga wano emmere. Buli muntu yenna ekya Yesu okuzaalibwa mu famire yali ngumi tebaali bagumivu kubanga ekiraalo kirabika tekyali nakyalo. Oba oli yali abagula bali basuubiza nti bwabo bayakuba obunempaka nga tiri sitole erabika mu bantu bangi kyabaga bavayo mu byalo banagenda okuddayo nga wali abakana ebijja byabasentawo. Kati olabira eddazeyo obubaka bwembawa nti simanyi kyebakolera Yesu balina ku mata g'ente ezo naye akasajja n'abalina ebyoyo abasuuma nabudabana gye baleeta kikulaga nti olwaku tewali mu nnyumba ya Yosefu yokka ate nga mutono bali bakabaka lwa nnyumba ya Dawudi yali kabaka for generations. Olabira era bwanalizinga famire eno abantu bano bangi bali baaliwadde obanayazi ng'abamu bagenda mugenzi mu sikiiro
ne batava mu mirimu gino egy'okukola egya bulijjo ebisooka bageze kukubajja kubanga alaba mwe muli akasente abantu bali batambuza amaato menaga bajja so nagamba kalindaawo nabo akasente naye obaka bwenyinza okuwa abakkiriza oba abantu bonna tewaliwo ebintu ebikola obugagga ebikuuma obugagga ate ebyongeza obugagga ebintu ebyo ebisatu tubyawulemu ebikola obugagga ebikuuma obugagga n'ebyongeza obugagga bwala ebintu bino ebisatu byetunabikwata netukola tujja kwesanga nga tuli bamuzi nze ndowooza kigalita obuzibu famire yabana abantu ate ne bataba nti tebali bajjagujagu onyina obujjagujagu sibu ennaku zino bagamba gundi mugezi kubanga yajje gundi natwala sente ze naye oliwo omuntu omujjagujagu n'amanya nti wani fene bwogula kifene kiriko ebintu bisatu kiriko ekyokulya ekyakakati kyekifene kino kyolya ate n'ensigo nayo bwogitereka n'ogikaza n'ogisiika ekola ebinyeebwa ate ekikuta ekyokuwulula kyo bwokikaza kikola ekisalirizo ky'enviiri twegamba twetagamu obujagujagu obwo bwe twatambulirangako edda bwe twakula olwanoganga fene nga basala fene kabige twakulwadde ng'okatereka n'okakasa lwekasalirira enviiri era nga tetutagenda ngaowunyiza abantu kwa fene naye ng'osalirira enviiri ng'atalina nga bisalirizo ate ensigo ziri ng'osimbako naye okusinga ebyo twaziryanga ng'ozisiika n'ozisiba mu kapakola n'ozitwala ku ssomero nezikoleranga ekyokulya so wabangawo obujjagujagu kati tetukyabulira ekinuga mu nsanja bulisanga so my point is waliwo ebikola obugagga waliwo ebikuuma obugagga waliwo n'ebyongeza obugagga tebulaba ku mukama